Kabuse, Omuwala eyasuze ne Bruno K atadde akatambi, Faridah Nakazibwe naye bimutwaliddemu so nga ate Oscar naye bamutabukidde. Kale ago nagasingawo goba olindirira mu bujjuvu. N'olwekyo kino kibeere kyakuyiga eri buli serebu, eri buli muntu ng'olina erinnya to protect. You have a name to protect. Oyo Bruno K mwana muwala yamukutaka akavidiyo ng'amaze okwesanyusa nga Bruno K musajja wattu talina kyamanyi. Kumbe bali mukwata ka video bamaze okwesanyusa bakuteka video. Bruno K akamala okuziika maama w'omwana we tanaba nakubulira mu ttaka. Bruno K ebizibu byalina ku budde buno. Wano Oscar yamaze ddo omwabya amukubye mawulire wonna. Musajja wattu laba omuwala kyali mu mukola ali mukwata video mu room akakase nti nabadde wa Bruno K akutte ebifaananyi byonna bibye mubiraba bya Bruno K akutte video mu bubba bwa Bruno K kugamba awulira ayagala kwabya Bruno K. Bruno K ebizibu byalina ku budde buno banayita sana kwabya byebyo mwegendereze. Ebyo byate mukwano gwange bigenda maaso iruye eyo. Bruno K yezina ennaku musajja wattu alizinyumya obulamu bwe bwonna mwemuli okubeera nga mukyala we afudde bwino n'avaayo muyitirivu ng'akwata ku mukyala we nga waataamulabirira waataakola atya bingi nnyo bingi ddala mwemuli okubeera nga ate Oscar gwe yawonye eggere ate naye alimusambiza nga munnaffe yayimba oluyimba olwo saakate n'okubeera ng'omuwala gwe yeebase naye bw'atyo naye munnange akatambi yakafulumizza nga naawe ate mukwano gwange ogenze maaso n'okubeera nga ate okekanya wabula nga munnange si byangu n'akamu n'akeddagala Bruno K tumuteeke mu ssala otherwise we wana abantu abamu ate bo we bagendera into depression omuntu n'awulira nga ali so stressed media yonna eri kuye buli muntu ali kuye n'agenda into depression kugamba ekintu ekigenda okusiza ddala obulamu bwe bambi tusabire Bruno K yadde bino byonna byonna weebiri naye ate munnange bafanzi be mumuteeke mu ssala otherwise si byangu n'akamu n'akeddagala bigenda maaso eruuyi eyo naye nga mwasuze mutya musiibye mutya mikwano gyange mujye balike egyo gyonna gye mutuusa engalo mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu nange newayo okubeera nga ate mbaweereza mbasasirako mwabayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abafiiriddwa nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze kisagumye emitima loko ab'enganda sakate n'ab'emikwano abakuziza zi birthdays olunaku olwaliro mbagaliza amazaalibwa malungi mbagaliza buwangazi sakate n'obuwanguzi mu buli kimu kye mutuusisako engalo obutereevu nyongera okujjukiza kyamanyi enze omumbejja Aisha Nassolo era waneeno ofulinawo updates nga gwe mawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga mawulire gonna agakwata ku bankuba kyeyo butereevu wano ogafuna saakati n'okubeera ng'ennaku ezimu tubeera wano nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale n'olwekyo gwampuliriza omulundi gwo ogusookera ddala eye mukwano gwe nga olaba nti tuli ku lugendo ate olutwalako ba subscribers omutwalo omulambirira kale munange osobola otwegatako ng'osubscribinga n'oteekako n'akadde sakira ti munaye buli vidiyo efuluma butereevu ogenda maaso n'okubeera ng'ate ojekaanya. Leero amawulire gagenda tambulira nnyo ate ku Bruno K Faridah Nakazibwe saakate nnono munne Oscar nga obiwulidde ebisoose katugenda ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri munange nno ebigenda maaso ku bulamu bwa Bruno K ne Faridah Nakazibwe tebimutalizza tebimulese ebbali era noono ba social media in-laws bagenze maaso n'okubeera nga ate bamukuba bubi nnyo emisumaali gyono munnaye nga gyaviridde ddala ku kifaananyi kye yagenze maaso n'okubeera nga ate apositinga ekyo kyolengerera ddala ku screen yo essaawa eno nga munnange ayinaawo oba yabadde ateeka muceere mugundi ng'ali mu kufumba kugamba social media in-laws bo babyanguyiza nti munnange Faridah Nakazibwe ate yagenze mulumbe kale nno munnaye abaana mu comments ne basooka bavaayo ne bamusabula bubi nnyo nga bamubagamba yiyi kasimayiro k'otaddeko ng'ofumba omuceere ku lumbe ate munnange lwamugjawo kikyo kikye nnyo munnaye nga mumanyi ba social media in-laws tebategedde na kutegeera oba munnaye ekifaananyi kyawo oba kyadde oba bo batandikiddewo okubeera nga ate munnange babijjooteka kugamba buli omu ekifaananyi ekyo yakyogeredde bibyo naye nga basinga obungi bo bakitaminze nti munange Faridah Nakazibwe ate mu kiseera ekyo yabadde ntuŋŋamo mulumbe ate munange lwa mukyalo onoba omugenzi mukyala wa Bruno K so mukwano gwange Faridah Nakazibwe naye waali mukazi wattu emirembe naye girabika mukazi wattu gimweddeko olw'ensonga nti ekikwata ku Bruno K butereevu naye babeera ate bamuzingiramu kubanga ffenna tukimanyi bulungi ti Faridah Nakazibwe bambi mukwano gw'omukulu ono Bruno K yadde babamu ate munange babifuulafuula ne babyogera bulala nti ate munange muganzi we biki naye ng'ekyamazima nze ng'omu nze nkikiriza nti Bruno K just mukwano gwa Faridah Nakazibwe era bambi tubadde nga tumulaba n'ekiwala kye kino Kibriela batambuddeko ne bali abaana ba Faridah Nakazibwe bingi nnyo bingi ddala so nga ate mu kiseera kino naye ebigenda maaso ku bulamu bwa Bruno K naye mukazi wattu babimuyingizaamu naye nga nze kyemanyi nti guno omuliro weegutyo gujja tuuka ekiseera
guzikire ensi bwetyo leero abantu bonna bayinza okera ku makya nga bali against you naye ekyo nakyo kimala ne kiggwa ate obulamu munaye ne bukola ki ne butambula ate ba abantu bakulangira nti era bayinza okwokako ne bakukomerera bubinya emisumaali ayi ne wayitawo akaseera katono nga gwe gwe bawaana ng'era wekiri nti leero basobola okuwaana ne wayitawo akaseera katono ng'ate era ne bakutabukira ndowooza kino era tukirabye nnyo ku mukulu ono Bruno K nti mu kiseera ekiyise wiiki nga ziizi emabega babadde buli omu amuwaana banaye Bruno K thanks for the good heart buli omu banaye ng'awaana Bruno K n'ate mu kiseera kino toyinza na kubeera ng'ate okikkiriza so mukwano gwange ensi bwetyo mu kiseera ekyo nga ebintu bikutabukidde toyina kubeera ng'ate weetuga wabula olina okumanya nti ensi yo bwetyo kati omuliro gubumbujja naye tegugenda tuuka ekiseera gukole ki guzikire kale n'olwekyo teweetuga tokola otya vaayo weetonde we wasobya vaayo otangazewo oba ebimu sirikira ddala naye nga mukwano gwange mu kiseera nga kino abantu ate bakoleramu decision enfu nnyingi nnyo abamu betta kwegamba bingi ddala mukwano gwange wabula nga ate ngenda kubeera nkulekerako vidiyo zino eno zigenda kubeera vidiyo 2 ate munange ne Oscar ono gwe baawonye eggere bw'ati ate mabega kaawo n'alisambya Bruno K naye we batyo ate bamutabukidde eyisima Olexus saaka ate naawe omuwala bamuyita Safina ku TikTok we batyo ate bavuddeyo ono Oscar naye ne bamutabukira bubi nnyo ne bamugamba naye bannaye abantu nga muli bazibu omusajja n'avaayo n'akuyamba naye ate gwe essaawa eno n'ovaayo ate n'otandika okubeera ng'ate omwogerera ebyo byonna mukwano gange ngenda kusiibula for now kankulekereko vidiyo zo naye nga kyengenda okusaba kiri kyemu subscribe nga teekako akadde butereevu kubanga nze nkyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate nkuweereza mukwano gwange like nga vidiyo eno wooba ogyagadde gisharinge wooba ogyagadde naye ng'ekisinga obukulu munange buli vidiyo gye nteekayo ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate munange osupportinga kakyano kaffe kaneno kagende mu maaso n'okubeera ng'ate munange katambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala kankulekereko vidiyo zino goodbye for now akunkumira takumira mpera naye ng'ate munange toseetuka kubanga kyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala Bruno K yakisanga mu kiyumba wansi eyo kiddugala kyonna omwene gwagigula kiraawo kyonna bino ebitamidde ebisula mu biyumba by'abantu ebitunda emmere bubasimayi bakiyita Oscar Bruno K ng'agenda akola ki omusajja akiyamba akijja mu mpuku gye kiri akitutte mu saaluuni bakigoddegodde awo bakisazeemu ku bulayini musajja watu badduse emisinde nga womumanyi aleese suuti aleese yafoosi amuzizza engulu alabikeko ng'omuntu endiga eyo ekola ne peegi bantu bagiwa buli sapooti yonna bagiwa sapooti etuuka jjo olunaku lw'ejjo ng'ekola interview ng'evoola Bruno K. Ladies and gentlemen, mu nsi eno olumu ogenda kwemalako okuyamba lwakamwa kabi saagala gamba ebigambo Oscar bye wabadde oyogera bituufu oba si bituufu Bruno K kyaliwa I will stand with Bruno K newoba olina facts ezo nga ntuufu I will defeat you because mu time zezimu obeeranga ne sense of humor kati gwe Oscar oli musi a very stupid person kubanga newe tukitwala nti kituufu Bruno K mismanaged your funds katukigeze nti kituufu Oscar mbakuba gwe sandiyogedde nandigumya n'ekyo kitono kyennina n'ensigaza public sympathy naye wejjeeko sympathy olw'okwagala okubeera very good ng'era abayimbi we mubeera omuntu yakakuyamba n'ennaku 3 tezinnawera ng'ovaayo nyenye ziranyi sente yampaddeko mitwalo 2 gwe bogasi endabikayo tosaana nakukwata ku mitwalo 5 that's why ndoza yakuwadde emitwalo nze ne bampadde emitwalo 2 nga kuwe Oscar mbankuwako olunaku nusu 5 because okyalabika buwalagi bwa wansi tonnayiga weerabidde bwe basenya amannyo yenna okola interview ng'obwongo bwo bulinga obuli mu 1960 nibiyogera tebikwatagana biri bogasi kati kankubuulire ekyasinza okukola obululu olaba bwe wayogedde ng'ate Bruno K n'afiiriddwe omukyala kati teri muntu yenna aliddamu kuva kusabira mukisa you talked in a wrong time kyetuyita bad time kati gwe Oscar weekozeko kyetuyita disservice emmotoka w'ogivuga otuuka n'ogikolera service kati gwe Oscar ate wagikozeko disservice bannayuganda mwenge
nkugambye ebimu ku byanne okwogerana ku kino simanyi kisikayi simanyi ki Oscar simanyi biki olinga n'amazi wali eyo osula mu kiyumba kibanda ky'amanda munnakuyambye akujja neyo yandibadde ng'akulyako esente ng'azirya yakufunidde ekkuba erikujje mu kasasiro naye embwa gwe wenoonywedde obuveera bw'5 olaba nti watuuka olw'okuba yakutwala n'akusalisa ku kirevu n'akutwala n'akugulirayo akasaawa wenna weeragaalaga olaga akasaawa wali oli luddawa oba abo baganda bwe baali luddawa okunoonya okujja mu kasasiro n'olyoka odda kuli ku YouTube channel oyasamayasama mu gannyo enoogeregedde olinga kino ekibize ekyakalya ebikuta by'amatooke niyo oba abantu bannayuganda oba mwagala nze Bruno K newe yandibadde ng'akufunako ssente yandizikufunyeko kubanga lyekkubo lyo kati ogenda kusiraana gwe mazigwe simanyi Osika simanyi Sikayi simanyi ani olinga n'amazi kumanyoko